Muletedde abantu obusungu webuti mubaletedde obusungu mubaletedde obusungu mune mwepalawuda mu mmotoka ez'ebbeeyi ne mutambuza famire zammwe mpaka Bulaaya ne mwejjanjabira mu malwaliro Amerika ng'omuntu wa bulijjo talina kyakufunamu omunyuunyunta akukuuma asula bweru kyokka abaana be tebasoma mbu Minister of Labour. What type of Minister of Labour? Nojja mu ofisi yenna ne yeepalawuda n'obuwala obubeera bwambadde obusikaati nga bwonna obuba bwabugwamu era NDPA ku maaniina tekalina na kye kalina ku ggwanga butambula butambuzi embwezo mutuleetedde obusungu bungi nnyo mmwe tubakolera naye tubataddeko amaaso abiri tubakolera naye tubataddeko amaaso abiri time will come ojja kudduka mu ggwanga lino ogende mu ddala ojja kudduka n'olugezigezi lwammwe n'empenkoni ze mwakalaba mwe musinikira amannyo mujja ziraba kati oyo abonyaabonya ku kyala pulitendinga kyokka omukozi amukolera ali bubi tasasulwa abaana be tebasoma naye ye atambula n'emmotoka nnya. Minister of Labour Minister of Labour kati genda olebalinge mu ttaka. Yes genda bamubye wano wennyini wembeera bajja bakuba bamemba ba parliament abakozi bamwe bankubira temubawa ssente omuntu n'akuvuga n'omutuuza mu mmotoka n'abeeramu essaawa n'ogenda mu lodge n'oyenda n'omalayo hours 8 tomuwadde emmere ali mu mmotoka n'omuvugisa talaba famire ye bwe nolowooza mbuki oba mututta mutumaleewo naye nga tujja omu ku omu we shall feel it mujja kiwulira temujja kuddawo mulowooze okwepalawudira mu ofiisi bamulondamu bulonzi naye nayefuula nti bagimuzaaliramu n'omutuukako yenna n'awanika obusige n'awanika amatama n'olowooza munnange ofiisi gye weeyagaliramu bagirondamu bulonzi bantu naye teweefuula nti nno oli wa kitalo nnyo toli wa kitalo mbwa toli naye ne bafuula abantu emmomboze baagala buli muntu amufukamirire ku maviivi ne bw'oba omukoledde okusasula ayagala omwegayirire omufukamirire oba embwa gwe gw'obeera gwe gw'embwa bano be b'embwa